Ekiranga ekyokwebaza. Executive Director wa St. Mary's Secondary School Ekitende, President wa Vipers Sports Club era eyaliko President wa FUFA Dr. Lawrence Mulindwa wamu ne famire yonna beebaza abantu mwenna abaabaziikiddeko wamu n'abo abayimiridde nabo nga bafiiriddwa Maama Catherine Nakyeje Mulindwa eyaziikiddwa ku Lwomukaaga e Kanyike Kamengo mu district y'Empigi. Mu ngeri ey'enjawulo beebaza bwana mukulu w'ekigo ky'Eggoli Mosinyo Joseph Njala, Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga, eyaliko omumyuka wa President His Excellency Edward Kiwanuka Ssekandi, General Edward Katumba Wamala, Omukungu John Fred Kiyimba Freeman, Kayima Sarah Nannono, ababaka ba Parliament, bannabyanjigiriza, ab'amasomero g'obwannannyini wamu n'aga gavumenti, bannabyamizannyo mwenna, olukiiko lwa FUFA, ab'ekika ky'Engo n'eky'Embwa, abatuuze ku byalo eky'Ekanyike, eky'Elweza, eky'Ekitende ne Kajjansi n'awalala, ab'oluganda, abako wamu n'ab'emikwano. Tusaba Mukama abasasule era n'omwoyo gw'omugenzi Maama Catherine Mulindwa aguumuze mirembe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.